Twagala Seta High bajiggale mu ngeri yemu gye bagaddemu Mezo Club. Bana Uganda bakaye baagala bwenkanya. Of course, Nze Dawson. Oh yeah. Alipira ebitambula. Yentati. Oluvannyuma lw'okuggalawo Mezo Club olunaku lw'eggulo nga mwana muwala amanyikiddwa nga Martha amaze okufiira mu kifo ekyo. Agambibwa okuweebwa obutwa n'azirika n'afa nga yakatuuka mu ddwaliro. Uganda Police n'abekikwatako bonna batuvunaanyizibwa ekifo ekyo ne bakiggala. Era Mezo Club olunaku olwaliro video n'ewandiika ekiwandiiko ng'ekitegeeza nti nzigale okumala emyezi 3. Team Further notes. Tegedde yennyini esinga okuwoomera. Omunnyo ekigera ateekamu kiri kyennyini ky'osinga okwaga n'oba weetaaga ekisiro omuntu oyo akiteekamu owoomerwa eddigobe. Ne oba weetaaga muzigo muganda aguteekamu kaamula lyamunoonya. N'akufumbirira ddala emmere egenda okujja mu bulamu bw'ensi eno. Mubyowulira bannamawulire bannabyabufuzi basiiba bakompulinga butwa. Ensi mbi. Ensi mbi. Tebereza okwata omwana w'abandi n'omuwa program ku ssimu. N'omugamba jangu onsange mu bbaala. Omwana w'abandi n'ayambala kuba make-up ng'amanyi amuyise muntu we. Buuzo bingi ansa ntono. Abantu beebuuza bagamba lwaki Seta High yo tebaagiggala oluvannyuma lw'omwana Elishama okufiirayo. Kyokka ng'ebbaala lya Mezo Noah baagiggadde ne bakwata n'abakozi abamu bayambeko mu kunoonyereza ku nsonga ya Martha eyafiiridde kw'eno ebbaala nga kigambibwa mbu yaweereddwa obutwa. Ekisookera ddala nandyagadde okukola clarity oba clarification ku nsonga ya taata w'ono omwana. Amawulire agasoose okubeera nga saana ku social media platforms ez'enjawulo gaalazeemu ne ya Sam Mulali ye taata w'ono omwana. Sam Mulali yaani musajja w'amaanyi mu magye g'eggwanga erya Uganda era ng'ali ku ddaala lya koloneri. On top of that nga yakulembera Operation Wealth Creation nera nga coordinatinga ensonga z'ente. Abantu ne bagamba okusinziira mu nero ono omusajja munene mu gavumenti ensonga lwaki amateeka gayanguye mangu ebbaala eno wadde nayo nnene nayo yaggaddwa. Naye ng'ekyo si kituufu. Omusajja Sam Mulali si ye taata w'ono omwana wabula Seifi Mulali ye taata w'ono omwana. Naye nga si mutene kuba naye coordinator mu ofiisi y'abya sports nera nga musajja w'amaanyi. So oli Sam Mulali si ye taata w'omwana wabula Seifi Mulali ye taata w'omwana. Ki exactly ekyasse Martha ono? Okuviira ddala olunaku olw'eggulo ndi mu kubeera nga nkuwa updates kubanga omwana oyo nsuubira agenda ziikibwa olunaku olw'enkya wembeera siraidde okusinziira ku program nga bwe bagishedulinze. Ayinza oziikibwa olunaku olw'enkya. However, bantu bangi bavuddeyo okubeera nga bawa experience yaabwe kw'eno ebbaala neera ng'ekyokubeera nti badraginga abantu si kipya okusinziira ku bantu abamu kye bali mu kubeera nga boogerezeganya. Akatambi akasembeddeyo ddala nga mwana muwala ono ng'alimu eyo ebbaala nako nkakuleetedde. However, teyabadde mu mbeera nnungi nkiddamu. Akatambi kendabyeko akamwana muwala ono ng'alimu eyo ebbaala akasembeddeyo ddala. Owedda ali awo n'amaaso agazibiriza waati kwegamba ng'alinga omuntu gwe kikubidde ddala to the extreme. Omanyi omuntu nga kikubye ng'osigazzaako just kutuula na kuwuliriza ani ali mu kubeera ng'alinako kyakugamba. Omwana muwala ono bwe yabadde. Wabula details zonna kanzikuteereko wano eno n'abantu abalengeri gye bali mu kubeera nga boogera kufa kw'ono omwana nze kuteereko. Kankusabe kimusubscribinga nyiga notification bell ebisigadde obirekere. However, omugambo ogutokomoka guli nti lwaki okumala ebbanga almost lya weeks 2 essomero lya Seta High lyo tewaliiwo kyali kivuddeyo gamba mbuneera ono akwatibwa oba investigations zigende maaso oba essomero liggalwe. Kyokka ate ng'ebbaala wabadde tewannayitawo na seconds ziwera nga lyo lyamaze dda okubeera nga liggalwa. Subscribinga nyiga notification bell ebisigadde obitulekere. Badia maaso ze mutya namukasa wano Fred nanga w'ekibiina kya Nuupu. So waliwo story yono omuwala oba muwala oba mukyala byonna byebimu bamuyita Martha eyafiiridde ku kilabu ya Mezo Noah tompulira. So they gave me this story bampa story eno before mwe nga temunnagifuna naye nze nako okwegoba n'abagagga nako okwegoba n'abantu ate namukasa nga nabikoowa. So neŋŋamba family yo n'omuwala kubanga omu muganda we she reached out to me nemugamba ensonga eno kasita eri ku poliisi leka tulabe bwenaavaayo poliisi neevaayo then nange namukasa nja kujja kubanze nako okuntuuza mu bigambo
nakowa n'ebibaluwa bya defamation. So the story is like this according to the family chebampa. Omwala ono bali bamuyita Martha. Yalina boyfriend we kigambibwa kantekeko mbu zinako okuntuuza mu bigambo. Mbu boyfriend we ye nanyi muganda we ye nannyini kiraabu eyo. So mbu bazze bafunanga obutakkaanyi obw'enjawulo. Era kigambibwa mbu omuwala na endinga their relationship. Mumpulira bigambo biva mu family. Kan era nkozesa ekigambo kyambu. Munnaye kigambibwa mbu omusajja oyo muganda wa nannyini kiraabu erinnya lye Eddie. Era mbu family bwegamba mbu there is a mbu bagamba manaki mbu leera asusi mbu oyo omusajja yeyeekobana mu lukwe n'omuwala omulala. Omusajja ono yeegatta n'omuwala gwe bayita Grace mbu ne bakola ki ne bawa omuwala obutwa mbu. Era bano ababiri bali ku poliisi era n'ekifo bakigadde. Mbu oyo omuwala oyo omusajja ennaku zino gw'abadde adedeza. Ebyo ebigambo mbifunawa mu family. Omuwala ono Martha abadde yakamala okugraduatinga ku University ya Isebat. Isebat yeno si yeno eri ku gundi Lugogo House oba akava ku Lugogo House ne weeyongera waliwo university eri awo kukubo. Ndowooza yeeyo kuba mpitawo nnyo yeeyo. So omuwala bamutse yafudde. Kati nze mbuuza kino kyo nze nkibuuzanga Namukasa. Abantu abanywa omwenge kuba nze sinywa mwenge siri form simanyi byanienge. Bamugenda mu kirabo omwenge gyammwe bagibasumululira. Babaleetera nga misumulule nammwe ne muginywa. Naki mbuuza mwe abanywa omwenge munzire mu wano mu comment section kubenga ine story tugenda gifollowing up. Yes, ngenda gikola. Naye musooke mutubuulire abanywa omwenge lwaki babasumululira omwenge ne munywa omwenge nga musumulule. Nze bannange baddiya safety iza bannange bangambe kyamaanyi oba ki lekerawo okunywa ebyokunywa nga babasumululidde. Nze Namukasa bampita mukadde ntambula n'ebyokunywa byange mbijja waka. Emmere wenjirya tuba tulina obanga abantu bangi baliddewo. Nze ndi very very careful. So bakwano mubere very careful with your life. Tokkiriza kunywa kintu nga sigwa kyesumululidde. Munywere waka. The reason I insist Maison knows that they are spiking drinks in that bar. I insist Maison is very aware of the activities surrounding drugs in that bar. I personally have a personal experience that is gonna come in the next video. They know. What do they do about it? Of course, nothing. Why do they know? And they don't do nothing about it because they do not care. All they care for other numbers, all they care for other sales. Ladies and gentlemen, I talked about this in December. 3 months ago, I talked about this and here we are. Era Maison erina abantu beyagamba mbuno. I was paid to tarnish them. Sadly, guys, everything is not about money. And by the way, I want to let everybody know. Today, nobody pays me to tarnish a person. Nobody. If I come out to talk about a person, it's because the other person has really showed me that they really need justice. Nobody has ever paid me to. Ono mwana yafudde mu mawulire ge tulinawo tulina kye twagala oklarifyinga. Ebifaananyi ndabye bingi nga biyitingana nga bagamba ono ye taata w'omwana si kituufu. Ono omwami bamuyita Saamu Murali w'amagye. Njagala tukiddemu nti ono omwami si ye taata w'omwana. Ono omwami bamuyita Saamu Murali. Taata w'omwana bamuyita Saith Murali. Just ndowooza erinnya Murali lye lya confusing abantu. Ne bagenda nga bagamba mbu ono ye taata w'omwana nedda. Taata w'omwana bamuyita Saith Murali. Saith Murali
akolanga coordinator wa byamizannyo in the office of the national chairman. Abo basajja babeera b'amaanyi muganda wange. Njagala nziremu title ye mujuulire. Ono taata wa Martha bamuyita Seth Murari is the coordinator of sports n'ebyemizannyo in the office of the national chairman. Abo basajja b'amaanyi. Chovola ba mezo babadde balina okugiggala with immediate effect. Gwe Seth Murari omumanyi nti no omwana we yafiiridde mu bbaalayo. Seth mumumanyi mmwe. Omache baita office of the national chairman. Ng'omwana we yafiiridde mu bbaalayo. Chovola waliwo abadde beewuunya lwaki baagiggadde mangu basajja b'amaanyi bano. Rest in peace Martha. Rest in peace bambi omwana oyo. Twagala Seta High bagiggale mu ngeri y'emu gye bagaddemu Mezo Club. Bannayuganda bakaaye baagala bwenkanya. Of course, nze Dawson. Oh yeah. Alipira ebitambula. Yetatu. Oluvannyuma lw'okuggalawo Mezo Club olunaku lw'eggulo nga mwana muwala amanyikiddwa nga Martha amaze okufiira mu kifo ekyo. Agambibwa okuweebwa obutwa n'azirika n'afa nga yakatuuka mu ddwaliro. Uganda Police n'abekikwatako bonna batuvunaanyizibwa ekifo ekyo ne bakiggala. Era Mezo Club olunaku olwaliro video n'ewandiika ekiwandiiko ng'ekitegeeza nti nzigale okumala emyezi 3. Till further notes. Mukitegedde. Kati bannayuganda bonna beebuuza lwaki kino si kye kyakolebwa ku Seta High nga Elisham amaze okufa ng'oba omwana gwe bayita Elisham amaze okutuukibwako obulabe oba okwetuga ne baggalawo Seta High. Bannayuganda kye kibuuzo kye bali ku mimwa. Era bagamba mu Uganda tulinamu abaana n'ebyana. Tulinamu ebyana n'abaana oba bavuddeyo nabo bakambwe ennyo baagala bwenkanya. Mukitegedde. Naye nga byonna bitadde ku mabbali ono omwana yafudde bambi abadde mwana muto nga yakagula duwetinga n'agendako mu bbaala okubaako okwesanyusaamu n'emikwano gye kigambibwa ne bamuwa obutwa. Kigambibwa ne bateeka obutwa mu byokunywa bye yadde nga poliisi oba eddwaliro terinatuwa poliisi terinatuwa report. So n'olwekyo bannayuganda bingi ebyogeddwa but may her soul rest in peace. Then ebisigadde bya Elisham bannayuganda nabo baagala kimu Seta High bagiggale eggalwewo nga bwe bagaddewo ki Mezo Club. Poliisi ekola okunoonyereza nga nayo nzigale. Mukitegedde byebyo nno. Omwana ow'obuwala yavudde mu kikomera ng'alina ebirooto. Ng'omwana w'omuntu yenna omulala wafuluma ekikomera ng'alina ebirooto. Oba nga gwe ofuluma ekikomera ng'omanyi nti ojja kudukeesa nalwo olina ebyokukola bingi mu maaso. Ngewe kigambibwa nti essaawa y'okufeerika ebibuuzo ate teri muntu alimanya ddi walizaawa kale tumanyi munnaye Mungu kyatuteekedde mu maaso eyo. Naye nze wano okubategeeza nti ensi mbi baganda bange. Ensi mbi. Mukasale mbagambye ensi mbi. Omuntu yenna ng'anaakutta asobola n'okuva n'akufumbira emmere ng'ategedde yennyini esinga okuwoomera. Omunnyo ekigera ateekamu kiri kyennyini ky'osinga okwagala. Ne bw'oba weetaaga ekisiro omuntu oyo akiteekamu owoomerwe eddigobe. Ne bw'oba weetaaga muzigo muganda aguteekamu kaamula lyamunoonya. N'akufumbirira ddala emmere egenda okujja mu bulamu bw'ensi eno. Mubiwulira bannamawulire bannabyabufuzi basiiba bakompulinga butwa. Ensi mbi. Ensi mbi. Tebereza okukwata omwana w'abandi n'omuwa program ku ssimu n'omugamba jangu onsange mu bbaala. Omwana w'abandi n'ayambala n'akuba make-up ng'amanyi amuyise muntu we yeekolako n'aba ne programu z'abanne endala n'azigaana agamba ngenda kulaba James, ngenda kulaba Abe, ngenda kulaba Maria, ngenda kulaba Teresa. Sijja kusobola. Nga kitegeeza obulamu bwe bonna abuwaddeyo ne time ye alina sisinkano oyo ali mu programu ye. Omwana abandi najja ng'omanyi kyanywa ekimuwoomera ebbaala gy'asinga okwagala n'omuyitamu eyo n'omufunira ekyokunywa kyennyini ekisinga okumuwoomera naye ng'olina ky'otaddemu.
ng'okimanyi bulungi nti egiraasi ajja kunywayo emu 2 3 4 agende ennyindo gye zirembekera mukoka mumuleke mu bitooka omwana abandi. Nga kino tetwebuuza ogenda otuuka ku erikola ekintu ekyo omwana abandi aba yakkuula, aba yaggattika, aba yaggaana, omuyinako obujja. Kiki ekituusa omuntu okukola ekintu bwe kityo? Kiki? Ensi mbi baganda bange. Ensi eno mbi nno, mbi. Wano nno abazadde mbadde nsaba mumpe ku matu gino miramwa gyange. Abazadde mumpe ku matu. Tulina obuvunaanyizibwa oteekateeka abaana tunnabawa oba bateera nsi eno embi. Tutya. Twala akadde obuulirire. Twala akadde osomese. Twala akadde ojjukize omwana wo ebibi ebiri mu kukozesa ebiragala lagala bye twandiyise drugs. Bwe twogera ku drugs abamu oyinza okulekayo ekika kye bayita eky'omwenge. Kuba omwenge mu nsi gye tusibuka kye tulabanga eky'ebbeeyi. Era ffe mu nsi gye tuwangaliramu ez'ebulaaya bakirambika lunwe nti omwana waweza 18 akkirizibwa okunywa omwenge. Kino nno kimunaye kituleetera okulowooza nti oba omwenge si draga, naye ng'ate omwenge draga y'amaanyi oyinza n'okwesanga yesinga okuba eya tabbu. Tubuulirire abaana baffe dangers eziri mu kukozesa ebintu bino. Nze kamwa koogera nnyo omwenge nesandizaze mwana wange kunywa mwenge. Obuzibu bwensanze mu mwenge siyinza bo batottola. Nensanzeemu challenges nejjusa kinnayiga omwenge. Wabula Katonda ebbalayi gy'ayinza okunkuba n'omutaba nokwata ekkubo lyerimu. Bannange, that will be a nightmare kuba omwenge draga y'amaanyi ate embi. N'ebiragalagala ng'omwana omanyi alina ebiragalagala byakozesa mayirungi, enjaga, cocaine, simanyi nyosti, ebyo byonna buulirira omwana kazambi ali mu kukozesa ebintu ebyo. Kuba butukozesa ebintu bino ebiseera ebisinga obwongo bwaffe buba tebutegeera. Ebiseera ebisinga twala advantage tukozesa ebintu bino ne batuttira mu bintu bino. Omuntu bw'ategeera nti owoomero akenge kabbiya mwateeka, owoomero amayirungi kwasteeka obutwa, nti cocaine ayisi ng'omwana abaluka mutwe. Mubuulirira abaana the dangers of drugs. Abazadde tunnabateera nsi kuba ensi nga mbagambye ensi mbi nnyo nnyo. Imagine okuziika omwana wo nga tannaweza myaka 25. Kuba ndabye omwala tannaweza myaka 25 naye agenze tumulese mu bitooke, ekibagenda muleka mu bitooke. Omwana wo tannaweza myaka 25 n'afuluma ekikomera nga papa si waliwo amuyise just nga buli lunaku lw'olusemba. Awo nno mbadde njogera ku butwa omuntu okuteera ekintu mu kyokunywa oba mu kyokulya kuba kigambibwa nti basuspectinga, basuubira, bateebereza waliwo yatadde ekintu mu kyokunywa kye. Abalala bagamba nti bamuwadde ebyokunywa ebitatuukiridde. It could have been an expired drink. Emyenga gino mujje muziraba abantu bakola zi whisky eziri fake. Noba police ng'ekoze ekikwekweto nenga ku bantu bakoze zi Bond 7 oba bataddemu mazzi oba break food wa motoka bayenga ebitwa. This is why nze muntu asinga okubeera against abantu abatunda ebintu bino nti byerusa abakazi nosanga omuntu yasoma naye mbu omuntu akutabulira ebizigo. Chemicals agenda okwesa zozimanyi neweekanga ng'ogenda kufa, ogenda funa skin cancer. I am against abantu abeerusa abantu. Kitukola banze sirangira muntu yenna atunda bizigo byerusa. Olw'ensonga obuyigirize bw'olina bwenkana ki otabulira omuntu ekizigo akiteeka ku skin pigment ye ojjawa obuyigirize chemicals z'otabula equations ozijjawa n'abasinga liza S4 dropouts naye atabulira ekizigo kiteeka ku mubiri skin cancer bannange. So tuzze tulaba ebiseera ebisinga nti no gavumenti ya Uganda ba police zeekola ebikwekweto ng'esanga abantu nga bakutte emyenge bagibandise Uganda wala gyali fake biki byonna ninga ekireeta bino byonna bwavu mu nsi. Abantu beeyiiya dema abantu gye beeyiiya tebateeka obulamu bw'abantu mu ddenja. Omuntu olw'okuba obwavu bumubuutikidde ng'atandika kuteekawo kampani yakugamba bukankole Bond 7 oba ataddemu musulo gwa nte oba butwa oba mazzi ga baatule n'ateekayo ekintu nga kugamba alina okuyiiya ekintu ky'ateeka mu ccupa nga kyefaananyiriza ng'ekyo.
kyewandibadde ogula nga kiri mu ccupa eyo. Bwe mba njagala bondi 7 oba Tusker, nina okunoonya ekintu ekifaananira ddala nga Tusker nkitabule nga n'oli waba akitunuddeko, mazima Katonda mugula akitwala. Bwe mba ncupula amazzi ga Rwenzori n'amazzi bagacupula, ogalabira ddala agamu ne gano ag'empiso, olabira ddala omutuuka acupudde amazzi nti Rwenzori naye ng'awadde omuntu obutwa amazzi agali contaminated. Obwavu bungi, n'ate obwavu tuteredde abantu okubanga gye babulwanisa bateeka obulamu bw'abantu ku risiki. Basiisa obulamu bwaffe. Amabaala njagala babuli abaganda bange abali e Uganda. 7 ku buli 10 amabaala osangamu eccupa eri fake ey'omwenge naddala eya whisky. Nabo tebamanyi bituufu bye bagula, oba bajja bagigula ku ddiiru, osanga omuntu ng'atunda mwenge mu bbaala. Naye ng'omuntu ono ayinalo egulamu ku bulooka atunda omwenge ku layisi. Gwe weebuuze lwaki atunda omwenge ku layisi ogwo gw'ostookinga mu bbaala. Ogukebedde bulungi omwenge guno gw'otunda ddala ogukebedde bulungi oba guli ku mutindo ogunywebwa. Naye obwavu nti ne nannyini bbaala bafuna baddiira n'anoonya omwenge oguli feeki naye nagukebedde tagutunuulidde oba mwenge mutuufu. Kati bbaala n'agijjuza ebyalayisi, wasobola okugamba ebbaala nebange erimu ebyalayisi kuba byasobola okwafoodinga okweyimirizaawo, naye nga tamanyi nti n'abantu bagenda okuguwa ate biyinza okumalawo obulamu bwabwe. So waliwo ne gundi egamba nti omwana ow'obuwala oyo yandibanga nywedde omwenge ogutakuntana kuba na mulembe ogubye kiwandiyo mbu n'omwenge gwabadde fake. Naye kye neewuunyisa bino byonna nga bigenda mu maaso, nawulidde nti ebbaala baaligadde.